endowed with Janan schools, Bombo Kalule campus, and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. I don't know exactly who you're talking about. If it's President Museveni, he's in power by the will of people. The people of Uganda have continuously chosen him through a transparent election. So the leaders in the NRM are just failing on their own. The constitution is clear. Everyone has their mandate. The Secretary General and his team, they have their laws. The chairperson of the Electoral Commission has his own roles. So they are failing in their own dockets, and it should not be blamed on anyone else. I hope I've answered that. We're one-on-one, but our pleas were ignored. So our next course of action, when you are at war, you employ all the tools at your disposal. This is the first step of exposing the NRM leadership and their incompetence to the fellow NRM members. Most NRM members from the grassroots to the national level are not aware of what is happening in their party. Most leaders traverse the country spreading falsehoods. How COVID delayed the elections, that's not what is happening. How the president has said that the term of those in office should be extended. But the real issue here is the Central Executive Committee. Some members on it, I do not want to mention names here, are fearing competition. They are fearing the young leaders emerging, young leaders like all of you here. They know they will emerge. Okuza obujja ekintu ekibaddewo naye nga kiringa ekikaddiwa ekivudde ku mulamwa. So ekibiina kyaffe kiri ku kitambulira ku ezo principles oba enjingo ezo twagala kuza bujja NRM ebadde evudde kiri ku mulamwa. Ku nsonga ze twogeddeko naddala enkulu ziri ebya accountability oba ebyembalira ebyobwerufu, then tulinamu ekyokukusa obululu, tulinamu ekyokwefuula bannakyemalira balidda bafe abamu aba NRM tutagala kulira abantu naddala abavubuka n'abalala abanyigirizibwa. Ensonga muzimala muli b'amawulire abantu bajeyo balina issues zaabwe zaki z'amataka byaki byonna bwe bityo. So issues zino zetwogerako twagala leadership yaffe ya NRM naddala eri ku secretariat esobola okuzikola kuba tesobola erikulire. Ensonga zengenda okwogera then njagala kwogera ku mu kusooka baali beekwasa COVID naye COVID tukiraba mbu bakubisa n'obululu bwa president ne bakubisa n'obwa parliament. So ensonga gye bateekawo mbu COVID yali abaganda okubisa obululu yaggwako. Ate okuva olwe COVID kasita 2021 up to now 2021 kutuusa kati twakakuba by elections 9 and above okusinga mwezo kitegeeza mbu okukubisa akalulu obwabalala kibangwira naye obwawo tebasobola bukubisa kitegeeza. So tugamba ensonga ya COVID badeke kugiteeka muki mu issues ezibalemesa okukuba obululu babeere beerufu baleke kwekwasa COVID kubanga COVID yaggwawo. Ekirala bafulumya roadmap mu 2023 roadmap ndooza yebeera nga entegeka oba ensengeka nga beekirina bwe kigenda okutambula mu 2023 naye okuva olwo mu November tutuusa kati tebaddangamu na kukyogerako ate nga kibakakatako by constitution oba tulina ensonga nga bbiri. Amanya yenze Isaac Lukanda, yenze mukulembeze w'ekibiina ekya Revivalist Movement kya NRM. Ensonga nga bombuziza ze tulina ne secretariat, ensonga esooka is okulemerera mobilization n'okumanaging ekibiina. Nga bwe njogedde okuva 2015 ekibiina tekirina party membership cards.
ekibiina kya NRM okuva 2015 tekirina updated register n'okuva ku LC1 district tetugirina. Ekyokusatu, abakulembeze baffe ku secretariat okuli Honorable Richard Todom, Director Mobilization and Card Identification, mukyala Rosemary Nansubuga Seninde, balemereddwa emirimu gyabwe. Madam Seninde yakwira mobilization yawa NRM, naye oyinza okwewuunya nti niba ofumamu mu Kampala n'ogenda ng'Embale n'obuuza abantu nti mumanyi Director Mobilization, tebamumanyi. Kati ffe twewuunya omuntu nga Seninde abantu bewakiso gwe baagaana omuntu eyalemereddwa okumobilizinga district okuba constituency ate okuweebwa ekifo okumobilizinga eggwanga lyonna. Kati balemereddwa omulimu gwabwe, balimba muzeeyi chairman wa party amugamba we are mobilizing people, kati NRM etuse bantu 9 million. Naye tubuuza okuva 2015 bw'oba tolina register party membership cards obadde omobilize. Uganda omanye ina abavubuka bali above 60%. So ekitegeeza mbu population ya Uganda abantu abasinga bonna baana bato, era namwe bwe mbalaba bonna abasinga muri baana bato. Naye kati eggwanga lyaffe tulina okukola ki? Tulirwanako. Tetwagala batu counting oba batubale nga abantu abadda mu betting, abadda mu mwenge n'okulya dansi wano mu Kampala. Kyovala batuvuddeyo wano okubagamba ensonga zino za ddala era mulina ozikwatako muzitambuze muyita abantu abazitegeerako. Call to action public ezitegeere mbu we need the direction of this country. Direction of this country kuba kati bali abakisooka abakizimba ekintu tebakyalina maani mangi mu maaso egyo. Abaliwo eggwanga lyaffe tulina okulaba nga creating a direction. So our call to action is that NRM, as the council has indicated, Ngabwa Yogeddeko council waffe wannamateeka should be prepared to face us, I think, in court very soon. Kuba kati zino ensonga twagala balekulire oba tebalekulira, bagenda tunyonyola lwaki ebintu ebyateekawo mu mateeka bo tebabikola. Kuba kati beefuula bayita nakyagwamwako nakyemalira. Kuba kati constitution egamba kola kino, kola akalulu kola olukiiko lwa delegates n'atava miko tobikola ate nga balina budget nyingi awo. Kyetulaba kati bagobera mu President Museveni wayita mu PDM when actually they are supposed to be doing other things. So besiba ku President Museveni babale kola accountability bakole balagemba abantu bakumbe ebyo bintu by'abantu bakola bali taripoti wa president bagamba twagenze ndo byo watusindika bino naye kati bo besiba ku president jo mwalabye ofono pondo nga